Omusajja yajjula obusungu e Nakisonga mu Mukono District asazeko munne obulago ng'amulanga kutambulanga ne mukyala we. E Biafra gye bali mu ntiisa, Kagombe Samuel Gimongo atidde okutemula munne butereevu n'apangisa abavubuka ne balumba omusiguze ne bamusalako obulago omulambo gwe ne bagusuula mu kkubo. Bamusazeeko ensingo, bamukutudde wano ensingo. Oli yaleese najjo. N'omutuuze asanze abavubuka nga basala munnaabwe ng'ensolo. Yasimatuse nga kati anyiga bisago mu bwenyi. Abatuuze baagala abatwalira amateeka mu ngalo bakolebweko n'amaanyi. Ati twagala poliisi etuyambeko bwe tugamba tukolamu operation ng'abakulembeze b'ebyalo, poliisi etuyambeko ewuliriremu esituke abantu abo tubakwale tubateeke nga munda abantu bajja kuno baliva nowhere nga tetutegedde wawu bava. Abamanyi ky'omuhendo bagamba nti talina musajja wankalakkalira buli amugambako tamukkalaza ng'abasinga balwanira ne mu kifo w'akolera. Omukazi akunganya buli omu nze nali namulabula mugawo kweyagala omukazi gyamukukuli omukazi ataliiko ebyo byaddango babuulirira nga bakajja neera mu bbaala eyo nange era bangamba nti kanda buuza ku lwaki Stephen ennaku zino nga alwawo okudda ne tukubamu awo olwali kugamba obufunze babadde balwanira mukazi era mukazi neyamusiiza terisa. Nasuna Rebecca Nkoyoyo ssentebe wa Biafra annyonnyodde ku kikangabwa mu kitundu kyabwe. Bugenzo okukya ku makya nfunye essimu okuva eri defense w'eggamba n'antegeeza nti waliwo omufu ali ku kitundu naye tebamumanyi. Amangu ago osituse n'enkubira sekuyitale ne mugamba akubire bekikwatako. Njagala kuvumirira ebikolwa ebiri mu bantu n'okusaba gavumenti nti eyongeremu ku bukuumi okugeza nti Ssetanazigo nga police station etwala ekifo kinene nene patrol teriiwo kati twesanga ng'olumu nabo bakutendewalirwa entambula tezibamala. N'olwekyo njagala kusaba batusaasire nti ebikolwa ebifaanaganako bwe biti singa tulina gavumenti ebintu byerina okuweereza ku station mu budde twandibadde olumu tuyambibwa. Poliisi okutuuka ezze n'abakulu mu kunoonyereza era ne bagwa mu buufu bwa Kagombe Sam wabula asangiddwa nga adduse ne bongeramu amaanyi ne bamukwatira mu nsiko gy'abadde yeebase ne munne Musoke Ben Mbunga nabo batidde olw'ettemu lye bakoze. Mu kifo ky'omuhendo wakolera basanzeko kufulu okugisala ng'ali munda amameme gamukuba n'ategeeza nti Kagombe ye yatutte omugenzi ewaka. Soko. Omusajja naiteri yalwanyi babalwanyi maze genda okusimanya namaze nezigalawo negenda olisemwa n'agamba kutwala ewaka. Bya Erikiga, Salot TV.